buli ayagala anvume, it's okay. Nza ina views bonjogerako ebintu ebijja kutambula, it's okay. Ate sijja kunyigira. Naye sijja bawa budde. Abo sibanya bani nze sana kubogerako. Those are cheap people. Obulamu balemeredde, they are frustrated. I will not give you time. Sijja bawa masanyalaze. Nganyi sigaba masanyalaze. Ekyo beera wongo kimanyi. Nayogedde ku Junior ajja kuzira tewerimba. Sigaba masanyalaze. Nze omuntu yenna nvuma nga nsinga nja kuvuma. Kasito nvuma ngo nsinga nja kuvuma. Naye the moment nkulabanga obulamu bukulemeredde. I will not. Era tewabaayo yerimba ndi busy ennaku zino. Ndi mu projects zireeta sente. Manyo mwako gwedde twayonona nnyo obudde mu bantu. These days ndi busy nnyo ndi mu projects. Olaba olwa Zubeda ne full figure salo yingiddemu. That's kati yo yerevo kwendi kati. Gwana byeko mu lutalo lwa Zubeda ne full figure. Sina n'ekyo kye nayogedde. Sirwa kwati simanye kuvuma nawummula. The end game is money. Tunonye sente. Nze bwoba nvuma ng'ofunamu genda maaso sikwinaako buzibu. The moment bwonvuma naye ng'ofunamu sikwinaako tabu. Abantu abali e Bulaaya munonye sente. Look for money. Ebyokudda ku TikTok simanya mumanyiira abantu nga muli banako ensi tejabba wabudde. TikTok mugiveeko munonye emirimu. Ntimanyi e Bulaaya kati si wangu muve ku bantu munonye emirimu. Nze singa sidige magezi genkuwa. Ebyo byokola tubikoze temuli mu sente. Just look for money. Mbwegesa bayawuka kati mwe mulaba mwesana. Egesa ne Zaira we mwetu no kapo yamwe mulaba mwesana. Mwena mufanananga buno buwiva bad. Mutulanga mpa abana. Kati gwegesa olaba kakawala kakusana wobola bamu. Gwegesa why don't you live va mu nyumba yoyo mwala egesa ogenononya abawala bategerekeka. Togezako egesa kuddako yo mwala simanya Zaira za nalero. Mangu genononya mwala akusana. Oli muvubuka mulungi wesibeko bwalo obumpache pache just because you don't want to work. Va mintu byokufumbirwa egesa. Ebyo twabiri mu twafumba ne batukuba. So go and get a girl akusana. Kati ngokera ngogamba abantu mboli mu hati break ne Zaira. Kale oyo mwana egesa anyiza. Mumulaba mwesana yo kapo mulaba jerirwiri. Nena mutulanga amandazi waliwo kape ziri ku internet. Kati eno ye yawini wa mami yonna jogerako nenjivaako. Oba beeronda batya waliwo kape zotuyanga ziri useless ngaba nyenezo. Kati wini wa mami n'oyo omuvubuka lwiki yani oyo. Ate nalabye Sefu kagamba mbusibanya Sefu kuva ku banno. Na Sefu nakulabye wa Shalumu ngogamba mbwegesa mbusibanya va ku banno sigwa bazaala. Oba enjoying, let them enjoy each other. It's none of your business. Abantu bageranga mugamba olabo yo Junior yebakane gundi tebikwatako. Whatever omuntu gwe yebakane, it's none of your business. Mutu jeko olugambo olugezigezi n'akabanyiro. Anybody sleep with takwatako. Linda bwe nalya nnyoko bujoku jomambiri. Nalabe kano kasengasi bikamanyira. Nera Junior obadde oyagala ndiye gwe kisirani. Noyo sirimu gozuza senga asidi. Kona sirimu akalemeseza Canada kukola. Senga asidi ku myaka gye nkaaga obadde oyagala ndiye gwe. Kajja kukangalirako ebimwa sirimu ye nene akamazewo. Nze yakusiga sirimu akugobeseza mbazungu kakaze gwe. Kakola gwa kusabirize Canada. Oyina mulimo kigwe senga asidi. Nawo kangalirako ebimwa. Toyina na linnya lyo lya buzaali wetumya asidi ogenda omanyira. Omanyidde abantu gwe kakaze gwe. Kati Snapchat yagudde. Kali eno ku TikTok okubyo kabira ku Snapchat. Mushira Gashumba yebase ne deputy speaker kisirani mbwa nagawo. Olingana amazi Shira Gashumba gwa muzala. Obadde agala yebake nawe. Embweno. Kati otubulya tukole tutya. Oba Shira Gashumba yebase nani? Share of your business.
mubuliddwa emirimu ebulaaya mwozezza amaziga abakadde mwozezze embwa emirimu gibabuze mujja mumanyira abantu kwese yasidi oyina ki gwe okyasabiriza abantu blackmailing people nawe okola gwa ku blackmailing abantu oli mukalumu konna segasidi onsinga obugagga tujje buli omu byayina nze njagala sente tombulira kirala sengasidi bwoba osinga obugagga jjayo byoyina nzijeyo ebyana utigere tize nakuleka dda gwe toli levo yange obwo bw'amalaya bw'okole Canada ne sirimu akuluma konna kakoze kalinganga gundi dole kajja kangalirako ebimwe mbu junior mbu musiyaza amabina gange ndi wadde mbogga kusanga bwe njagala gendo ligambe nnyoko olinga n'amazzi nze akuzaala amabina gange buli kisa ne mumpalanira amabina gange ne mumpalanira amabina gange ne mujje mugatemeko obadde yagalanga kuwe gwe olina akabina gwe senga asidi lukazi gwe do you have bums zenina mama kubanga mbu junior musava musibigule nze abantu b'ebulaaya kye mumpalanira amabina that I know kakazi gwe oludde banga senga asidi ngo ompalanira olw'amabina gange I don't know what's wrong with you jangu nga kuwe geja kulemesa okola sente bulaaya kajjanga kanzungirako kajja kanja samira gwe kakazi gwe senga nanka nze nja kusanga ne Uganda nkukube abika gwe tontegeera biriye bulaaya byasamiridde nyo kendo yasamire nnyoko kati olwabadde obagamba bakole batya bajje bankube kati olwo temuyina mirimu you are just jobless kati olwabadde obagamba bankole batya olombo nkabe amabina gange is my bums kakati gwe kirumye genda mufako keera nze mama yampa nakula bulungi senga asidi ompalana buli mukazi akusinga akabina ku internet omuwalana nutukana okuwalana kufe basajja okabira kavuma Juliet zawedde Juliet omusingati osabirize emyaka nkaaga seyasi oli wa myaka nkaaga nonyo omulimu okole nali mu pifo ng'okyasabiriza kajja nyine kanzongerako kanjasabira kangalirako nja kuvuma gwe nja kuvuma nennyoko gyali yakonyenyera ate nze n'okuba nkuba nja kulinda Uganda nja kukuba ebyo mugenda mumanyira abantu kumwenna ababadde ku live eyo sibalabe Uganda nja kusanga woli nja kukuba mama nebuuzaako nze sizanya ojja kunvumira Canada nja kulinda wano ye nfaakira nennyoko wali wano nja kuba kanyoka emiggo mugenda mumanyira abantu tebabaliiko mutuse mu bibozi byammwe bulaaya webe balemye mulinye mudde teri abasindikayo mbono bagenda mu deportinga komanyoko gwa batwali bulaaya bagenda deportinga none bagenda mu deportinga okola mu American government nga namwe empapula zibabuze muyina kimwe banakumwe muyina ki Uganda mwe embwobubwa mbosenga asidi nakole kajjanga kasineka ebinyo gendo janja besirimu akuluma akakazigwe gendo janja besirimu akuluma nze nja kuvuma n'okukuba akukube mbunawa emosirweki akuwesete gwe pesete gwe kisirani mbwanaga wagwe kisirani gwe wenza omugagga gwe njagala olete wano emosirweki nemotoka gyali atambuliramu yange tumbavu mbwovuma Juliet zawedde akuwe sente Juliet akuweza ati mugenda mu blackmailing amatu wano wayogera ku speaker wa parliament mbwo mu blackmailing mbwa akuwe sente tajja zikuwa senga asidi stop blackmailing people go find a job and work nobody will give you money eba penge bibali bakola mutogere ku speaker tuoge abazi bawa bali bano balala no coin yawo nabo baferi yabo abantu kati baferi yabo omuntu nole mwana America you are just failures kujjo manyira bashiba omusinga cyane make munyonyo singa sidio inachi kujja okubere Canada oli yawo lukazi gwe obulogo obukujjudde kuna kalinga mala kuyini enga afidi nze siri mu kiga ojja kulinya Uganda nja kukuba ebyo mugamba ati koti nze sirinda koti mbuza lwiki gwegeno mbuza lwiki ebyo mwe panka mbuza ende mu America kaliye nyoko na America olinga na mazina America yefuga Uganda nze nja bakuba munja samire empola nakulabye oli noyo hamudale ngenda mpola hamudale ne nyoko jasula manyiyo hamudale ngenda mpola nze sikubiranga ku musajja otunza amatakogo bwe gabaga kusaze kwate kubodde Uganda mukyala mudale ngenda mpola jojo kwizimi gana mabina gange nzama nyengeri jenga gabamu nzama nyengeri jega numamu it is my bums kati gena mu parliament ondope bujuni yaina mabina manene amabina gange mugaga zaki mwasaba nembama
Chechibera chinjogezaako all over town. Mwansaba nemba ma. Did you ask me Junior mpako mabira nenkuma? Yes, mwogera amazima. Say the truth. Ngena mumma. Mujje mundye nyuma no muwewere. Babatende. Kale mujje munkombe mu nyuma. Olwo muwewere mama. Anti mwagende Canada ne mugenda America temina byakola. Mujje mundye rumwe nyuma munkombe mutako. Olwo tutegere nti kale yes. Mujja mumanyira. Nange nakola bubi okuba nago. Mgatambula abigula. Gange it's my bums. Sengasidi. Ogezezaako okwekola sajjale. Sirimu ya kuluma sinze. Sirimu ya kuluma. Kwata sirimu omujjanjabe. Bobatumira ddagala mu budde sengasidi funa bakumirira ddagala. Kijja kimanyira Juliet. Goli devil za Juliet gwe. Sengasidi tusobola kwebezaawo Canada. Mu Juliet mayuga gwa katulutu tugwe. Okola mulimo kisengasidi emyaka 2 gomaze Canada. Kali myaka nkaga kagenda kufa nga kona kali ngange embuga. Konna kakozi sirimu akaluma kamezemba kajja kasineke. Sengasidi asidingira muri nze njja kukuba. Kajja nyine kamponyereza amatako. Wane Uganda temuli nyawo. Bila mujja kulaba tamali enzani. Olabika mu mpulira ku radio ko bujjo tegero buyinza bwange bukoma. Njagala nabo munene ananyimiriza. Gwe nkulinza acid ne banu. Kati no wagudde kwa kati nze fo goli acid nze ndi magima. Nze magima gwa acid. Tujja kwegwa akentebe international airport. Mumanyira abantu. Speaker wenkana naye. Okuto omusajja speaker deputy speaker omulamba omusajja tabira ku internet. Era kale sebinyo byako nga bwekakola black mail kafune sente. Mu deputy speaker yebase neshira gashuba otugaba tukole tutya. Gwe bisajja ebinenzi byako kweba kakobimeka. Mbale manyi musibane musiru kinga mweria. Obugumba bune sirimu akazizo obugumba kune kafanana nga koni. Kajja kasineke ebinyo yasenga acid. Gwa acid ingira muri. Emino mwenjiba jya kubulibula yakomawo. Teri muntu alina mirimo bulaya abira ku internet. Nga wamujewa. Obunako obubajjudde. Osula mu studio gwe sengasidi ne rumu josama eringa toyange. Lete byapa byonde ite byange. Bujono ne motoka bwezitabulya mbuze wala bwewaze. Asido na tiketi kuleke Uganda. Waliwo muntu aliye bulaya aina time yogera ku Junior. Nze Junior ngeye kinagaga walad. Nze siye neguya. Nagaga walad nze. Kitange yafana ndekera amataka. Sirafuna na budde bugalambula linga amazi. Jango nkombe nyuma mukazi gwe maze banga ngo ntambulirako sengasidi. Nine kali kagalankali enkuliye wagwe. Kafana nanga akakolwa. Kali ngekise obubina bwali lipazo kajja kamanyira. Gwe mukazi gwendeka. Sibanga kumusajjawo. Bwe kiba sengasidi tuko sibanga kumusajjawo. Nzoye musibiki yali yankwana. Kwa sengasidi ekisingo kuluma. Mbu musibiki yali yankwana. Chechi kumpalanyisiza mukazi gwe lwiri kano ka lwichi. Mune kubire musibiki waka muri amanyuma. Sengasidi ekikumpalanyisiza musibiki. Lwichi mutwaliwa atulange embwe evuddemu olubuto. Alinga biwa ba Sudan. Nkatwaliwa kana kunkunyedde. Enaku yakase kulya data abe nyuma nkatwaliwa. Kalinga amazi. Nekwira lwichi ampesete gwe. Nga nezi kulete Uganda za kubulagwe. Umaze myaka 2 kucheyo toina kyolagawo. Toina na toyi gyosoloza Kampala. Mbwame Canadian. Wakali nyoko Canada. Gwe mukazi gwe tontabula. Nze ndi mulalamu. Nja kumala kukunamira. Mukazi gwe acid nja kukunamira. Akazi kankomba mutako ne kankomba mabina ku machano olweggulu. Nze nali nyanyo okuddamu okuyomba. Ne waliwo it's too much. Buli video gyemukola munyigamu. Is it because nzali confused? Mujuni ya ina mabina genda mu parliament ondope. Nze sigena nga mufako kufuna mabina genina. Nese ngasi dia mabina gange nega kuluma. Jangu nkuweko kula abazungu. Sirimu ya kuganyo gaggawala. Bano bonna basala joy bafunye sente. Ba Juliet Zawede bafunye sente. Nono namulindwe yakagenda afunye sente. Asibyane yakuloga kakazigwa. Kakole sabe Canada. Musimanya kambulwa. Oyambulirani gwe kisirani nga nawe bakuloga lugada. Nyoko yakuzala mukojjawo. Gwe kakazi gwe nja kukuba. Gwe amudale tolinyawo. Eze nsimbu amudale ze wagwa. Tujja kulaba ani mulalu asinga. Endo lina linkusabudde. Gwe amudale linyawo. Bye mugenda nga mumanyira abantu. Emirimu gye babuze mu America. Gwe amudale tosobola laba donizera. Omukazi yabivaamu n'azimba amakage. Amudale wasigala wa. Wabeeranga ne donizera. Donizera azimbye. Aguzama motoka. Gwe wasigala wa.
kijana nacho kinja samira. Let us wait. Who will win? Mbalize mu December. Gwa mugali nyenda wa nyoko. Ambulire family ya muyampola ki. Nyenda wa nyoko. N'abakamera bambulire nyoko yampola ki kyomanja. Maziga mbizi. Mwakute mu kabina k'empologoma mujja kumpulira bw'empunya amabina. Kuluno mujja kumpulira bw'empunya amatako baanamwe. Munyeza nnyo mu matako g'abantu. Senga asidi ne hamuddale mugenda kumpulira bw'empunya amatako baanamwe. Ati mugenda munya mu matako g'abantu. Kati kemumpulire ddala bw'engawunya. Yes. Sikyayagala. Enough is enough. Abakazi b'e Bulaaya ne mumpalana, buli mukazi w'e Bulaaya ampalana. Lwaki buli mukazi sibeerangako Bulaaya? Ne kuba erigenda e California sirimanyi. N'omuntu n'atuula e California talk about me? Really? Omuntu ndi muri Republic of Uganda. Ne muri California era Junior tabagwa. Mujje mu ndi amabina. Ekyo nakyo kiggwe. Simanyi nakubulige. Ne mutula mu America ne munjogerako bino ebikazi by'omu East London yenze. What is wrong with me? Mufulire mu visa nzije mbakube. Mufulire visa nzije mbakube. Anti ndabi kampoma. Nengo y'abantu okutulanga mu America ne batule e UK ne batule Netherlands to sit on me. Really? Nze nali nakowa international fights. Era nga mukimanyi Junior Star wanantalo ziri international. Ko y'abanako okumanyira. Bwe nagaga walira kyalo. Bwe nali sina kye ninga sidasiteka temwanjogerako. Kajanyine katuvevengera shiraga shumba gwa muzara. Gwazara shiraga shumba. It's right to kweba kane gwayagadde. Gwe weba kane musiru kingate lya gaba kasidi. Katulange empomumpu kakazi gwendeka. Saitani gwe Idrisi ndeka. Nja kukunamira ku life. Nja kukunamira asidi. Neze empopogoma za walumbe ebye bisabiko empopogoma za walumbe tukwagale ko kyasidi. Weno utulanga biwa abasirikali. Munwanisa Mboyo Junior buli wamunda bano omusajja era Junior era bamumaze amabina gange. It's my bums. Buli wamunda bano omusajja Sister Junior bamumaze Sister Junior bamulidde Sister Junior bamulya bani mugene mu parliament munkoleko resolution nti Junior yasinga amabina ku internet muyise kiteso bani I'm tired of being crucified, you know, castigated because of my big bums. Ntambula mbigula yes ninanna ku kikonsize mutabani w'omufu ninanna ku ki mugende parliament mukoleko resolution mugende wa speaker mu mugambe nti yes it is true Junior ye musajja asinga amabina mu Uganda engule mujimpe so that I can have sleep neba ke kyabugazi. Zina ko ebikazi byo mu America ebyo emirimu egibaji babuze mugende mwe kubengalo mu mabina mugende mutawaze banange price nyenda mpola bakutuma ngambe gwe kira price ngani katulanga na all of nako kali kuli bakutuma gwe kira price bakutuma ngani katulanga ebiseseme katulanga yalingi wenda ozuto wakire emoli ngembwe evudde mu rubuto katulanga embwa z'abayizi nako kali kuli kama onkole ebimwe gwe kira price nyenda mpola madam okugulako omukwano siri wangandazo nze tudanga mwezo live ezinjogerako kali katulanga embwa nako kali kuli kemagaza gwe sira price to kiddangamu bakutuma ngani gongambe kigwe bakutuma ngani gwe sira price don't cross my path oyina bizibu ebikumala kalinga yalingi gwe sira price wobonjagala vayo ngambe nti Junior I love you vamwe bibyo kwekaza gwe sira price omaze banga on stalking vayo ngambe nti Junior I'm in love with you, stop stalking me. Wano bongo bila masimu ekiro ngompereza ebitundu bye byechama ngato birowoza akosira yobo ibirinya na ndio lirikoti buli shira is a nuisance. Mugendo gambe Junior tochidda musira. That should be the last time you're crossing my path. Gwe katono nempewe kufuwa ne kutwala gwaya kale ntalo ngetabu tosha tulako wono obonira onine bye bikazi ebyali mwedde ensi bisenga acid kashiba nako kan stalking kalingo bubina bwaliri puzzle nako sebo kabaddeko bana mwe mu nation we njabba kunamira
njabali nde Uganda banete mujja temuli nyawo kwa airport welcome nkukube Bikira Maria nyabo wegayaza nyambo mpobulamu mujja kuba mwemuli mbuza lwiki nze nkuba ba international ebyo ne musibiti ame black dutch nze nkuba sina koti gwe research about me senga asidi mvumango kibanyi tojja kulinya wano noyo hamudali ojja kutegeera nti Uganda ina banyiniyo ojja kutegeera nti NSA ina banyiniyo bane nja kukuba dese bali wala abantu tebabaliko ndi mirembe jange kanyende wanyo kambulire kyewampola so sagala kumanyira bantu bebweru banja lya mwenge ligwa na mwenge mubeero ko mutuvume time ulukam you will come back here that I know twegweko face to face nti wali ogamba ki awo kawenjagala maso ku maso empungu teri abire mujja kudda speaker deputy speaker gwe mwagula ko olutalo mujja kudda taye bwaja kubaawo mwe tunye maso ku maso twali ogamba ki manyi mubeere Bulaya ne mwebuza amagezi noza ati the family wagitwale Bulaya don't test people abantu balina emitima emibi obudde bwomala genda okole munnyoko banyamwe bali mu kyalo bawangusa amannyo biri Bulaya byasamira abantu betaddeko TikTok gwamudale nyoka ali bulungi kijja kyasamira abantu mbuli list ya immigration okola mu government ya America gwe singa nawe bwagenda mu America bagobayo wandibadde wakisiranya kalina nakyo yina gwe bisoma amanya g'abantu mujja kudde Uganda bila amudalo ojja kudda list ogisome buto nga tukuyina mutano nga nkuyina nkuteke mu kamera demo ogisome mumanyira abantu bamanyira gwa babezaawo people struggling with life abantu bali Bulaya they are trying to make ends meet oli munaku yabwe moyasamira mosekera just because you want to get that character that you a nuisance tojja kumanyira muna Uganda nogo abagende bwe tusigwa abatwalayo you a refugee just like them toyina kugenda kutisa tumbavu twapo minako Uganda abantu bagenze to make ends meet people batunze bye bayina nze manye nako ebye Bulaya nodda munaku yabanno nga nawe oli bweru kiri awo kiseka ebyo bisese ebyo is it laughable ndacho chitaddeko karakita gwe munaku gwe nyenda wa mama wa mudali ambulire bye yampola oba mu family yange mina mwechamu nze sagala muntu amanyira abantu gwe amudali mwali mulisizako ku Uganda kitawo yakolera kyegwanga lino ekikusomesa list z'abantu kitawo yakolera kyegwanga lino bakuzalawa nakyo kitudde mu kamera kina n'abasiru abakiwagira that will end with me and me when I say something I do it kati njagala ndabo omunene anti nga amuyina abanene segasi diwangambyo ina abanene ojja kulaba abanene abatuufu gwe nonyerezako webuze entalo zonna lwaki ezange zigwera mu negotiation ojja kutegeera ko olwonzani nja kuza mu VIP waiting room yentebe nkukube let us wait you will come back empungu teri yabire we are here we shall find out who will win Trump abagobye ono bagenda mugoba ono gukula mu immigration ya America you even have the guts gwamudale to talk about people's names in public you ashame people you belittle people because people are trying to make ends meet in their lives kwa gobula mu bukulemye and you call that content idiot you will find me here that list je wakoze you will read it again in my presence let us see manyi banamwe mumanyi denya abantu this guys in yourselves timuli America America teyina bye tukwatirako oba wagenda yote instead of a business nze sira kinetaga mu America I see so nze bampadde invitation one I have turned them down tewali kitwalayo everything change agala china one and you can't stand somewhere and start belittling me giving me all sorts of names I don't know whether that will be helpful let us wait abantu bali mu America bakira kumacha people are making proper oyo mwana hamudali yaline Donzela nagagawala Donzela nazimbe nyumba the boy is still faking omanyi abo basegasi dibaloza bagenda bera bato forever it's very absurd omuntu tuka myaka ana notandiko ko isango mwana wa P1 you think you're going to be young forever muri bantu bakuru segasi done myaka nkaga hamudalo di myaka 5 why do you behave like idiots hawa kutekunze
Let us see who will win. Kwate nyenda wa mama wo with never camera. Hamudali nsira be nyoko. Nyoka atubulire abantu bosoma mu camera mu babanjachi. Did your family give us anything? So that you utter abuses. Nemuda ku deputy speaker we gwanga ne mumanyira. A speaker of parliament. When mwani mnabiyeko speaker taibwa ngali ku TikTok. You think that speaker taina family. You think that speaker taina family. You think everybody amanyirwa hiding in Canada. You think you'll be in Canada forever. Katike tubakwate momo tulabe. Onabera Canada mpaka ndi. Nenyo kali Canada ne baganda bali Canada. You will come back. Nyoka ajja kutubulira kyatubanja. Muri basiru mugenda musiru walira ku bantu. And the disguise of getting views. Omanyi buli muntu webwe kutayagala views TikTok. Ojja kudda December teri wala tujja gasimbagana nkukube ndabe ne DPS jonandopa. Nze njja kukuba ogende wa DPS open number yi. Guys, that idiot. Msija nzija kuba MP amane MP to byovu Kampala. Muri eyo munze jonkera mundiko. Okugamba ati Sengasi okuvuma deputy speaker nokumuteka mbetu bya black camera cyali kibi nalinze z'omusango. Is that a crime? Telling you to what you are doing on the deputy speaker is not good. Let us see. By the powers invested in me as a senior citizen in this country, we shall sort ourselves. I'm a senior citizen here. Don't joke with me, my brother. You shall see the winner. I'm a senior citizen here. Don't joke with me. Since you have now invited me in the war, let us see. Katibaba wana, mudemo monvume. You abuse me again. Everything will be on record. Mudemo monvume. No problem. We shall sort ourselves. Who I am in this country. I'm an MP2B. The president 7 years is over years I'm mobility and 2019. I want nonsense. I want nonsense. Mubana Afuga Uganda mwendi. I'm being groomed to be a president. I want nonsense. You know manire nyoko. Jamu tukombira Kevin. I'm being groomed to be the president of a country. I want nonsense. President 7 yenyini twali bafatu mu State House. We are 3 people. Inze General Muhoozi ne President 7. President 7 nangamba General Muhoozi wavako nzadda ku 2090. Don't joke with me. Acid Hamadali, don't joke with me. Young boys. You will test me. You will read that list in Uganda again. Bagwe foreign minister. Oli minister wa internal affairs wano. Kiriyoko kyasamiridde. Bakuwane nti otegeera nnyo. Lwaki temunoonya emirimu? Wagamba ogenze mu Atalanta kola. What happened? Bwegaba amabina gakulemya okutunda jangu kwazike kugange. Hamuddale bwegaba amabina go gakulemya okutunda. Jangu wewole kugange. Mayinya big bajja kugula mangu. Idiot. If your bums tebakyazigula abazu, come and I lend you mine so that you can get money. Nze ninabe nalinda bajja kujja. Aba ne bajja kujja. Ninabe nalinde Canada o. We shall wait. Era lero bwe nagambye Kasuku. Nemuga Kasuku. Nze sijja yomba na Sengasi na Hamoddali. Nze abantu bebwe lumbalinda bulinzi to come. Nembaniriza. Bane nyinzo kukuba. Ebye mwepanka bwana American. Bane passport nenjiuza. Nakuba lwichi nga yita Black Dutch. Tumbavu. Mwe Black Dutch. Mboko kumboko. Kuna kumati. Nakwata majene ngamba zaleya. Oyo namuletera na majega kumawaka. Boza imusiruchi. Nemufukamiza. Nabologa. I'm a Black Dutch. I'll report you to the Dutch embassy. Ebyo binyumizanze. Nze njagala passport. Izo ndope mba America bankolichi. Nze njagala passport nja kukuba. Ketulinda December. Ebula emyezi 8. You come here. Odemo tusomere list. Trump anigwe yagobye anigwe yali same. Ekibuzo gisoma ngani. Aluka wetu jotandikira list gyosoma gyo erimu amanya g'abantu ogisoma ngani. Go abagulira ticket ezibatwala. Aluka
Nsooka wa maama wambuulire family yammwe muyinza okuba mulina kye mumanja wa nnyoko n'abakamera nga weebali maama wa muddala ambuulira ng'ambe nti mutabani tukubanja kino abantu kati bwolina obbakola bwegenda bugenzi gye bamuzaala bali kuno ku internet bamanyira abantu omuntu wakuvuma just go to the mother ne kamera ensika erabe gye muva abali mu America mufaanana mutya n'abavuma abantu. We have a good night. Kati mbalinze banvume nga we bakola. We shall sort ourselves in December. You will come back. Amudale bange ntine mugo musanvu jajangu tata. Mbuli Obama bina gange gago. Oba blemba ndi musava naza musango ntindya bulungi. Ebyo bibuzo byo jjo kunzira mutata. If you misfired, your buttocks is mine. Awo kawo wetu jotandikira. Oba tukole exchange. Nkuwaga ngo mpagago. Because you seem more interested in mine. Nze mune sagenda mufako, it's God given. Nze katonda mune yagamba. Tobona era ntambula ambigula. Nina nakuchi, it's God who gave them to me. They are mine. Katuweru bango lutalo lwa mabina. Yes, tulutume lutalo lwa mabina. The war of bombs.